Chikadde Commander basomali banyabo tubebaza okujja soka kwebaza sponsors baffe abatukiririzamu ne bagamba batulina okutamba n'omutaka Ssebwato sasa tukubire engalo zaffe ba Skypins Tours and Travels apenga abeera brand ambassador wa Skypins tulina yeye mukulu Mbazira Tone tweyanza nnyo tweyanzeege olw'okutukiririzaamu namugala Chikadde kamutambule nakyo twebaza Vision Group that is Bukedde TV Bukedde Radio tusikubire engalo zonna ez'amaanyi basomali banyabo nga obakama baffe tutambudde nabo bwe bali mu ntebe batudde bajja batunnyonnyola batunyumiza akawonvu n'akagga mu nsonga eno twebaza Crown Japan Katwe engalo bassemu ne bannyabo nga tutambudde naye abo nabo tutambudde nabo mu nsonga zino egyesinyanyanya tawekkiririzaamu kuba Salomo yakwepa wakisinga zirigezewa Salomo yakoze kati kakati bagamba bugambi nti 22 Salomo ng'amaanyi ge yazze nago era gwe tugenda okujja abamisinza okumulaba ku naalunnaalu gye mu kikadde mu binyanyanyaanya osibyeko tugende twagire Ssebwato ng'ennaku z'omwezi 22 kikwekweto kweyimusa tugende tumwagire asobole okwasaganya ebintu ebyo siina bidire bagamba wabulamu gye ate nammwe Uganda b'amawulire ekisinga obukulu mu byonna tusika kuwa amawulire mu kibuga Kampala bagamba tebuli kalina y'amawulire ekyo njagala ngenda okuva mu mawulire nga waliwo amawulire ayina kalina Kampala Road oba ajije mu kyoba mu ki gy'oba olaba Uganda amawulire agezaako okukola ekintu nze nja kuyimirirawo naye oba kintu kya luseke nja kumuyimirirako naye oba kyakintu njakola ti naye oba kati owa amawulire asapootinze munnamawulire munne kitegeeza twagala munnamawulire naye afune eki ku Kampala Road ekizimbe bagamba ekyo kyamawulire betobeereyo nga bagamba naye amawulire gaabavu ani alina ekizimbe e Kampala Road owamawulire tugenda okukola tugende nga 22 tuwagire Ssebwato afune ekizimbe Kampala Road si kyekyo ensonga yange ebeera ntono nnyo egenda eri abayimbi tukeereko olw'ensonga endongo eno egenda kuba nnyo fulenge ejjuddemu endongo nnyingi tetugenda kuba ndongo okusinga obungi mu abayimbi tukeereko omuyimbi anaatusumbwa nga tokedde kubeeraani jangu okeerewo oyimbire abantu bo tuzigerewo ya ssaawa 5 kale ng'omugole waffe ali mutukuba ndongo byebisinga tweyanze twagala kwogera okwebaza ba sponsors abalala batusobodde olwakadde tulina mukizibu olunaku olwaleero yesebo tukwaniriza olwakadde baabo mbakuteeredde kati ompadde njogere ngaani kati sooka oyogere nga CEO nga brand ambassador wa Skypins kuba sponsor tweyanze nnyo tweyanzeege mbadde nsaba buli ali wano agatte engalo ez'amaanyi eza Skypins Tours and Travel kubanga ng'ogyeko enteekateeka eno ey'ekikadde naye nkakasa mwenna abali wano ne bw'obanga baakuzadde ennaku 3 eggulo Skypins Tours and Travel erabise nnyo mu nteekateeka zonna ezirimu bannabitone mu ggwanga Uganda ekyo nno kisaana engalo Skypins Tours and Travel nga kampuni tweyanza nnyo bannayuganda okubanga tubeereddemu bannabitone baffe era n'okwebaza media houses zonna omuli Bukedde Fama Radio ne TV n'Olupapula CBS FM zonna ne media houses zonna ne TV stations zonna ne ba bloggers bonna abali wano tweyanza nnyo tweyanzeege olw'ekikadde experience gye tugendamu mu kisaawe Nabweru ku Lwomukaaga luno nga Skypins Tours and Travel of course twongera kubajjukiza offices zaffe ziri waneetinda ku Haruna Mall level eyokusatu awo buli kyosangawo kyonna kyaffe era eyo gyenkolanga brand ambassador twongera okubajjukiza nti gye tuli tuweereza abantu era buli ayagala okugenda mu ndongo y'ebinyaanya naye nga olinamu essuubi okugenda ebweru w'eggwanga okunoonya ku ssente endala ogenda mawanga nga Canada mawanga tutwala mugali agamalayo wetuli atiyo service obudde bwonna simu yaffe ya office ebeerako 0707 tubeerayo nga tuli ready okuba receivinga tubatwale ebweru w'eggwanga mukole emirimu era naffe enteekateeka y'Ennabweru nga tukuba endongo y'ekikadde mu binyaanyanyaanya tetulese ebbali kubanga emikolo ng'egyo gye tubeereramu ddala kubanga abantu baffe betuweereza be basinga okutumirwa endongo y'ebinyaanya so
tweyanziza nnyo nga Skypins Tours and Travel. Odako nga Streamlive. Nga Streamlive Avenue of course kikadate awo mba nkyusera mu bigambo byenjogera naye nga kyo mukimanyi olwesebwato wali waka waabwe tetukyasala nakwebaza era mbadde nsaba nneme nakwogera kulwa Streamlive Avenue kuba kati bwetaba Streamlive Avenue ebeere ki kuba mu ggwanga Uganda kati production house emanyo bikola tulineemu ye Streamlive Avenue 120% production ne bwobanga obadde wawulirako mpulire of course oba oyagala emirimu emirungi gyolina okujja era endongozo nez'amaanyi mu ggwanga kati ozane tubala emyaka nga 3 emabega production yenna tubadde tumukolera awo si weewaawo weewaawo kati zengalo zempulire ez'amaanyi so ekyo kiwedde ekya Streamlive Avenue mwenna balina production work gwemwetaaga okukola events live streaming abalina nsonga za photography okuba ebifaananyi okucovering emikolo mu nkola eri professional kamera ziri zonna ze bati ezibuuka mu bbanga zi drone munne tuzirina twazireeta so company weeri emirimu tugikolera ddala professionally ayagala ebyokutetenkanya tojja fe emirimu tukola professional executions tugikola mu ngeri ya kikugu obulango obwo mumaloboozi amalungi agawulikika obulungi ku radio obulango mu bifaananyi ebirungi ebirabikira ku tv nerabika bulungi so mpulira ndowooza nti omutunula ku tv zonna mu ggwanga Uganda buli kalango kolabamu nga masavu ate nga gookye eba Streamlive Avenue bw'oba kyenjogera olowooza nti kwesuddiya genda okole ka research ojja kugamba tuteyepankira bwereere so essimu yaffe ebeerako eya ofiisi mutuwe emirimu ku 0753 80 28 47 company bagiyita Streamlive Avenue 120% production tuli makindi awo kukuba eridde ebuziga tuli ku kkubo gate yaffe ojja kuba ogiraba ya black eri branded bulungi kuliko Streamlive Avenue kati yogera nyambaziya ng'atudde ku kyuma mbaziya manga munjogeza bingi leero so ensonga y'ebinyanyanyanyi of course kati ng'abagenda okubikuba awo wetuli ndowooza kakati ng'abagenda okubikuba ffe tubikubidde ebbanga manye ekyo mukimanyi ekyo musooka mukikubire mu ngalo kubanga sibiri tubikuba atimujjanikuba engalo so endongo y'ebinyanyi eno engeri gye tugikubyemu nammwe ne mutusiima ne mutugamba nti weewaawo tubasaba mwongere mujje buli mulundi gwe tubayise kuba n'ebyenjawulo byabwo bw'oba wali ku makutano bw'oba wali ekyengera nayo neewala gye tuze tuyitira togaana okujjambu nabalaba nedda bino bigenda kuba birala specifically tuli ku kiki ku kikadde bw'onjagala otule wali owulire endongo ya Dr. Victor nga tugikubyemu ebinyanya bwefaanana otukwale owulire Queen Florence nga tumukubyemu ebinyanya bwafaanana Mathias waluka nga tukubadde lwa fees nga tumusibyemu disiko tukwegomba bangi naye nze mbasinga bonna ng'alimu ekiwulugume emabega so bye tugenda mu Saturday eno tugenda kubeera nabweru bassebo ne bannyabo budde lw'omukaaga luno simanyi vidiyo eno gwali mugiraba ogenda girabira naye ffe tubage ku lw'omukaaga luno nabweru mujje nga bukyali saawundi tuleese kuzimalayo security buli kimu kiriya sebwate ono ndowooza tumute ku luno nebo olya ng'osukka basaba ne banyabo osuna beezi wali awo otwetanga nange ndi brand ambassador akyuse nansana era bw'oba ondaba wano ne mulokole mikwano gyaffe tubaniriza mwebali eddala okujja nze suuna beni owabukedde famu embuutikizi puroguramu washing bay n'ekikiri ku lw'omukaaga nzimaliriza nga bayoola ekifumbo kya sente nga bakimpa baziruka ebisi situnulamabe bagende wakyusi kakati no kyekyo tubaniriza ku mukolo ogwokubiri ogwa Ssebwato ogwasooka twali tumukubakubako kafuufufuufu ne tukamukubako kati tumukomezaawo ng'omusajja ajjudde nga Mbazira bwagambye tumuleeta mubasuulira tumuta ku luno tumubasuulire
naye kati atulageyo bagenda okuleeta twakwatagana ne Ssebwato ono akadde kayiseeko emabega eyo yajja mpolampola nga asotya mpolampola nga yeewalula tukulaba yeewalula ng'atuula ng'afukamira ng'ayimirira yali tazze kusula olwamabuuza yajja tagenda kuyingira muntu tugenda kulaba ng'atuula mu ntebe yasooka kutuula wansi ngati atudde mu ntebe tugamba omugenyi ono asiibula ddi tugenda okufuluma mwere okwetoola tugenda okudda ngaerigera atadde ku mmeeza omugenyi bwato bwe yajja n'afuukira ddala owomunju Ssebwato Julius ne tumulera ne tutambula naye era mpaka olwaleero abatera okutubuuza mulese baani yono omu ku basajja betusobodde betutambulira ddala nabo era betwagala bayimirirewo ffe kubanga ngabo tuwagidde batuwulira tugumidde mwebalire ddala kakati tuba tubalekerawo abasajja nga bano abagenda okubanga basigala bakolera ddala emirimu nga gitukola ki getukola olunaku lwa 6 ngenda kusomeza 22 basebo ne banyawo tubalinze enteekateeka y'omwaka oguwedde mwagiraba Ssebwato yayolesa amaanyi mayitirivu nnyo yayingira ku stage nga yeesaza ekyambalo kiri ekyedda neŋŋamba yono Ssebwato waffe oba nga yeesaite ddala kiri ekipale okuva mu vintage saizi 3 wansi ekisaati kiri distressed n'ekikofiira neŋŋamba nti no weewaawo era omulaba kufaanana bw'ati agirawo ddala kiri ekifaananyi ekyokuba nti nno yayingiriddeo mu kikadde Ssebwato yo yatwawukanako n'akwata omukululo gwe nga gwo gwa kikadde era endongo ye gyakuba ye atambulira muzi enyimba enkadde era yatuulawo n'agamba nti n'abantu abawoomera enyimba eziiseeko akabanga bayitirivu nnyo tebasobola kujja ne baziwulira nga ate zitaddemu endongo yaffe y'ebinyaanya efuuse ettabu ensangi zino abawagizi ne bamulaga omwaka ogwedde nti ate bakyagala nnyo kati tuzeemu ne tubayita era n'omwaka guno Ssebwato akomyewo ng'ate ayongedde okubeera ng'ate akikubirako ddala ettaka kintu ate kati kiri kitiwe kiti tugenda kunyumirwa bannange mujje nabweru tunyumirwe disco egenda kuvuga azigassa 3 buli nsonda nga waliwo eyimiriddewo ne mu nsonda eno ne mu nsonda eno kati abagenda okubeera wakati awo mwe munanyumiza abekuluntalize wakati tubadde tufiiridde wali n'olwensonga eyo mbayita mwena mikwano gyange abayimbi abasitudde n'abaleeta bali abayimbe ku nnyimba eziiseeko akabanga ne bano abalina kuziriwo kati kutabikatabika kakati abaleese be banayimba tugenda kutandika nga obudde bukyali sawa zigenda okubeera nga 6 nga tusiibula abayimbi baffe ku stage olwo Ssebwato ayingira ekyuma asumulula endongo wagitandika ngimukwakuleko mba nkyatagalagala mbazira nteme ngwala ayingire disikafuge mpaka ku makyanga akasana kaase Ssebo ne banyawo tubayita mujje tukuba endongo mujje tudigide mujje tukuba endongo buno obulamu bwa kiseera ensisi yajjajjaawo oyinza okuba oli wano nga bagamba nti n'omusajja amagulu geesibye takyasobola kudigida nogamba singa nagenda mu kikadde tubalinze ku lw'omukaaga Bassebo ne banyabo nga Ssebwato Julius tumubakwasa mu butongole nga tumubasuulira kati naye omwaka ogujja naye ng'atulaga baani bakoze eki baleese kubanga Ssebo kati Ssebo okuyimirira mu kivuulo ekyo nakutunuulire nabweru lulinga kisaawe kijjudde nenga nti tutandise naffe okuleeta abasajja omwana akopya emize gyaffe egy'okujjuza ebisaawe gikopere ddala gendera awo tojjako kigere n'egyokuleeta nagyo gigereeta sikudda kukajjala wekkawekka ogambe ngenda kankajjale bw'omunedda kajjala mu kitebe ng'olina ne boozimba nabo bakajjale nga naffe tukuleese n'okajjala weewaawo gamba weewaawo otadde sigalira musaayi muto baganira ku ssogolero enkindo zinamubuna anamwenga twacakala eyo kikwangala emirembe gyaffe ne twabeerako bamusaayi muto sinakindi tonazaalibwa ebinyumumba webirife basajja ebimuli byekampala Ssebwato ne banyabo obwe
obwana bwaffe obwedda twazinanga lumba ne twisiti tusanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okujja ku mukolo gwaffe guno ogw'ekikadde mu binyaanya sizoni ey'okubiri yenze omutakase bwattu Julius Kikadde Komanda ekyantumya Kikadde Komanda olw'ensonga nti na specializinga mu kikadde kyokka wano mu Uganda ndiwo omu abalala tewali ntegera ekikadde ekinyumira abantu ate nga akakodyo kaffe kalala nnyo okumanya oluyimba olunyumira abantu n'olukuba mbudde obutuufu bannamawulire buli ali wano azze lwa mukwano mwebale kujja media houses zonna ez'enjawulo buli ali wano azze lwa mukwano tewali ntambula ya musasi onagenda okumaliriza nga oliwo wekka ajja kulekera mbebaza nnyo mwenna bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo gyonna sebo gwozimbe ebizimbe gemazima ekyamazima bebaza mundaze omukwano gw'enjawulo oyita press conference nobeerawo wekka n'essimuyo naye bamawulire mwenna muzze okuva ku mikutu gyonna babloggers bayoutubers mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala ennaku zino amawulire ge gakola show kyemwogera kyemutwogerako kyemwogera ku show ekigifula ey'amaanyi nsoose kwebaza mmwe mwebale nnyo era nsaba tubakubireko omugalo gw'amaanyi nyo mwebalire ddala awo nno mu mbeera eyo ekivulu kyaffe kino sizoni yakubiri omwaka oguwedde abantu batulaga omukwano gw'amaanyi era ne bagamba nti omutaka buli mwaka ekivulu kituwenga kitunyumidde olw'okusaba kw'abangi ntusalawo buli mwaka tubeere nga tubawayo ekivulu ekyekikadde mu binyaanya eno sizoni yakubiri mwe bakama bange siyinza kubajeemera era bwe mwansaba neŋŋamba kankole enteekateeka mulundi guno ekyenjawulo kye tuyina nti tuyina live band omwaka oguwedde teyaliiwo era buli muyimbi yenna gwolaba ku kipande agenda kuyimba live atasobola live ajja kunyumirwa omukolo tugenda kuba ne live band abanaffe abaweka ku bandi betugenda okubeera nabo ate era nga mu mbeera eyo tugenda kubeera n'abayimbi ab'omulembe guno oguliko n'abaffe abakadde agiiseewo egundi ye n'olw'ensonga eyo saawa zigenda okuwera 6 ngezi enteekateeka ez'abayimbi ziwedde tutandike enteekateeka y'okusimba akagere mba ninya ku stage ku saawa 6 n'atuula wano olw'ensonga nti be bazadde bange mu ndongo mu mulimu guno bebandeera ne bandaga ekikukola nti bw'okola bwoti ne bwoti kiba kirungi olimba bw'olukuba bwoti ne bwoti luba lulungi obukugu bwonna bwe nnina mbujje ku bakulu bano mbazira Tone ne Suna Beni nsaba mbakubireko omugalo bw'amaanyi bavuddemu omusajja ow'amaanyi gwe mulaba wano asobodde okuvaayo n'agamba nti kanyimirizeewo ekivulu mbebaza nnyo bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala ekya security kiri gguluggulu twamaze okukolagana ne Uganda Police batuwadde security teweeraliikira nti akasimu bajja kanyakula emmotoka za patro za polisi zigenda kutambula mu kkubo nga zirawuna okulaba ng'omuntu adde waka tafuna buzibu pikipiki zigenda kuba zirawuna nga ziriko abapoliisi okulaba nga security abasinga bagamba nabwe waliyo abayaaye bangi ndowooza omwaka oguwedde mu njulira tewali yadde yabbibwako akasimu yadde gwe baanyiga nti musota yamukuba tteke mu kkubo security yali gguluggulu naye ku mulundi guno tulina security ey'amaanyi temweraliikirira jangu ng'oli mugumu kuva ewaka paka ku sho buli kimu kigenda kubeera bulungi nnyo naye munda enteekateeka zigenda kuba nambulukufu emiryango giggulawo ku ssaawa 4 ez'okumakya ffe nga tuguddewo emiryango tutandike n'enteekateeka tulinayo emizannyo egy'enjawulo tugenda kwejjukiza emizannyo gyaffe egy'edda tuzanye teppo omweso kakebe jangu okwekule teppo tulina nakadde ka squeeze akadde kana ka squeeze abantu bakagala amataala tugajjako mukwano buli muntu waddembe okukwata kwakola bwe yazze naye akadde ka squeeze wekali era nga enteekateeka eyo agenda ojjukubiramu omutwe ye mukama wange yona disebutipo tujja muyiriza bwanagagulawo naye so n'olwensonga eyo
mbebaza njagala okwebaza ttiimu yonna gye tutambula nayo muganda wange Bruno Betty webale nnyo webali ddala tubadde nga tubiri bafenna buli wamu nebaza ate abategesi nina abategesi babiri Joel Promoter ne Mugaga Promotion ataliiwo naye ng'ekivulu eba kirimu okulaba ng'enteekateeka zonna zitambula bulungi nyina musajja wange Kafeero Dashi kati Kafeero gwe tuyinawo yita wano kati bwe tuleeta ekikadde kitegeeza nti omusajja bw'obanga wali oyagala Paulo Kafeero kati gwe tuyinawo ye musika wa Paulo Kafeero bamuyita Kafeero Dashi agenda kuyimba ennyimba za Kafeero zonna ku live band si ku CD ku live band Ngawe nalaga nti nja kukyusa kwateko mu lugendo okutta eno nakakati zindeese era nvudde bukunja mushaffe kinyondera essanyu bannange amasanze mu mbeere wengezewongulamu mukama ebala tekyakuyabo esinga etawanganya eno era pawo waliddenge wamu abantu abakuta amanyi agaziwa bafotolera tulabire bannange waliwo n'obufenjaleero obulumi obw'enjawulo n'amabujja osanga omu ne bufanga buteesa bugalo bambi Tugemezamutegoze Dash Kafeero wabaliko kyongerangako taata kubanza katonda wabaliko siri wa muyembe guli nyongera ko abantu mwenna bannayuganda abanyumira ebinyaanyanya nti lunaku zigenda kubeera 22 tetukyali lunaku wabula lwa mukaaga kigenda kutokota live band kuba kulikuba ate ffe tubeera mu kimanyi ebansasagge mujje tunyumirwe kadongo kamu tunyumirwe ennyimba zonna ate nga ekikutte mu bakitaweka band esagula era ngenda kubamba kubirako okolo mujja kutegeera Dash Kafeero yabaddaani ensobo mukulu neyazza nnyo kukkiriza mbere ku mukolo gwo ate naawe bali okunjagala bali okunjagaliza Mikulusuna Ben kyakabi bazira tone nebaza nnyo kubanga mututumudde nnyo omwana omuto omugijinga ffe emiti egivaayo abakulu ssebo wadde bato mu myaka ffe tuba tuli bakulu baabwe naye ate be batusitudde mu bino biwolaba bwemba obupya bwafulumye bataata njagala mbasabira wano okutandika okutabulamu ebintu biri tulabike nga netugenda mumaaso naye yazza nnyo ensonga nyingi wali mnywamu katonda oyo ye Kafeero Dash ate nga tugenda kuba naye tugamba banyume obuyimba bw'omugezi Paulo Kafeero mwena mujje agenda buyimba bulungi nnyo ku live ayimba oluyimba lwa Kafeero notajwirira mugenzi n'olwensonga eyo tugenda kusooka bajje muzeeyo muleete leeta taata leeta maama ajja atule wali katebe alabe bayimbi be abakadde banne be baaliwo ku mirembe gyabwe nga bamuyimbiramu obuyimba obwo bumujjukiza ebintu nfaafa ate oluvannyuma agende kayebake ekintu akirekera abavubuka ku lwa mukaaga luno nga 22 tulina bweru mu kisaawe buli kimu kyonna kyawedde dda n'olwensonga basebo ne banyabo ziramu nga mbebaza mwenna basobodde okujja wano press conference yaffe mwebale ddala kalungi Abudu mulengeddeko wali kalungi Abudu Kopo tubireeta nabwe. Kopo headphones. Enabweru ku lw'omukaaga luno olw'omukaaga luno olujja 22 guno ogw'omukaaga 2024 mukeereko ku makya tugenda kutandika ng'obudde bukyali tuveewo ku makya ng'akasana kaase neyazza nnyo neyazza engalo basobole okuyingira tuyingirira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 n'emmeeza emitwalo 5 n'olwensonga eyo mujje emiryango giri bulungi nnyo migazi tetugenda kwenyiga buli omu oyingiranga mukungu tweyazza nnyo tweyazza mikwano gyaffe abazze olw'omukwano mu kibuuzo kyolina eri omutaka Ssebwato mba olukiiko ndubateeredde musoya byemwagala mumusoya uyenga mwanje ndowooza lwatwagala omukyala awo ekyo kituyambeko ekyo kuba kati gwamumanyi ekyomukyala gyava akedde mwana mutoyo naye kamala ekifu ate nasiyinza kukola nsobi yenna bakadde bange bali wano tebannabalaga bakyala ate nze mwana muto
Etumiikiriza. Ekibuuzo ekirala. Ekyange kigenda eri basenkyali. Ettaka liri ludda wakuba tulina bweru ate temututwala mu lubigi ne batusenda. Ekyenjawulo ku senkyali property kiri kimu. Bw'oba wali ojjwayo owulidde nga yagula mu senkyali ne bamusenda aba yakuyimba. Kubanga ettaka eryaffe kampani yaffe ekuli abalooyazi abasukka 30. Tulyekenneenya nga tutula batigula. Omuntu agenda okuwangula ettaka ennabweru kwekuwa oluduka lyofuna. Tetusobola muwa ku Masaka Road oba muwa Kayunga Road ajja kufuna ku liri ludda we watuufu. Ettaka sekyalina SS nyingi ate ebintu by'ettaka mukama we kankulambulawo ku bintu by'ettaka. Ebibuuzo ebyo bye mubuuza abamu ab'ettaka bye bireetera ekifattaka. Waliwo kyegendereza wansonga oba oyagala kufuna information enfu. Ettaka tebaligula nga nnyaanya nti mpaawo ennyaanya 3. naye ngamba nti munayinza agenda okuwangula Ekibuuzo ekirala. nesunze Ekibuuzo ekirala. Otakase bw'atyo emyaka gy'olina emyaka gye ate nga wasazewo okukola kikadde lwaki? neyanzege ekibuuzo kye kirungi kakasanga ffenna abali wano buli omu waliwo akayimba ke bakuba ne kakujjukiza ebintu faafa nga wali tonaba nakutegeera bulungi ne bwe kazannya osobola okukayimba ng'okamanyi buli kigambo ekirimu. Katupakase kike olulwajjo ne waliwo obuyimba bw'owulira n'ogamba akayimba kano twali wakanga muzeeyi akateekamu mu kaseti ye ng'okawulira kitegeeza nti wadde tuli bato naye ennyimba zino tuzaagala era tuzimanyi. Osobola okusanga olimba lunaku zino nga tosobola kuyimba baasi emu n'ogimala naye ng'osobola okutwala nsi n'oyimba saamu wange n'omukuba wali kyokka nga toli mukadde. Kitegeeza ki nti obwagazi bwe tulina ku nnyimba enkadde bwe bwandeetera okuvaayo ne ŋŋamba no zino ennyimba nteeka okuziggyayo kubanga waliwo n'abali myaka gyange ng'ennyimba zino bazimanyi oluusi bazeerabira nzibajjukize ate nga nziteekamu omudigido olimba olusanga nga baalukubira mu kadongo kamu ne tuluteekamu omudigido ogw'omulende guno omutemi abaana ne basimba akagere kyovula nga abavubuka obasanga banyumirwa endongo enkadde n'okusinga empya. Kibuuzo ekirala kalungi abo. Ekibuuzo ekirala basobola bannyabo abaana tewali ng'olukiiko tetwagala mutawanya nnyo kubanga teri kibuuzo. Nsaba okubeebaza sinza kwebaza nesasa kwebaza ba sponsors baffe nkale muliyo mutya olunaku lwali tubadde ku press conference waogera gye mugambye nti nno nti akaseera konna essaawa yonna ani akyogedde nga muyimba akayimba atava kusenga ejjero kyogamba kati mama nga waliwo abantu abasavinzefo kati olwo Matiya Luyima akola atya yaŋŋamba tandika okuyimba mu 5 mu emeka nga Uganda linafuna bwetwaze kakati ffe tukyaliwo naye nga bwomanyi kyogenda kumala kulinda kumera nvyo tandika okutegeka so tuligezaho kubategekera abantu abanaddawo tuludde nabo olunaku lwaleero muleesise bwatyo nemulaga abantu nemugamba be bamu ku bantu be muleese okubeerawo temugenda mukyaliwo tukyaliwo kubeera basebwato twaludde ebbanga nga tubateekateeka si sebwato yekka baloni simple bonna babafunye nga naffe tukyaliwo so twagala wetunatuukiraffe okugamba nti gatuwedde nga wagandi omuntu gamuwedde nga wali weebali waleme kubaawo kibangirizaawo wakati emyaka ki egyo gye mugeze myaka gikyali ne bwe gibeera myaka nga 3 nebegibanga 3 ekyo kindetera okubuuza nti muyita mu kriteriya ki okulonda abaana bano mujja baffe abeere eri Masaka oba n'abaana babadde wane nabo ku street tolina kubawa Masaka wabula kasita oba ng'oli passionate eri bye tukola ng'obyagala kuba naffe twabijjamu lwa mukwano bino ebirala byonna Katonda byatuyambye tugenze tufuuka kibadde kisaakye
Ekitegeeza buli omu abatuukirire ng'ayagala kwongera ku squad y'endongo y'ebinyaanya. Era bangi kwebali bangi batutuukirira ate nno Kisesa waliwo n'abatatutuukirira ne basinzira eyo gye bali ne balakubye bafuzinga naye ng'era olaba bali ku kyaffe. Omuntu bw'abazze mu binyaanyanya azze wambaziza Tony ne Ssuuna Ben aba akimye ekyo ekidigida kyemukuba abaana bano bemutendeka kipya ki kyemugenda okubawa ekinagamba nti ate nenepagiremu omwana ono bagalise bwato ye omulaba nti nno ye yaspecializinga mu kikadde era ffe kubanga ffe tukuba kintabuli tutabula yona yona tugwayo ku mulembe guno oguliwo gwaliwo n'ebirala bwe bityo kati se bwato ye agambye ye ajja na kikadde kyokka ekikadde ekyo kyateekamu ebinyaanya n'olw'ensonga eyo kati azze n'ekintu ekyenjawulo tali nnyo ku ffe yazze n'ekiki naye ng'avuddemu ffe ate awawaguddeko n'atwala n'ayoza n'ayanika kati ye mugezi nti ye bwazze ate yazze n'ekiki obudde buneena omwana ali eyo nga yeyagala okwongeramu kagenda akikubye ekkololo naye mumwaniriza abaana bali eyo nga bandyagadde okukikola ekkololo temuddamu kuwoogerako ekkololo bakikubayo dda bakikubayo bakibbirira ne bakikuba baana abakubayo baagala okulaba ku mikono gy'abantu mu bbanga kati bwe balaba nga audience eri ddalu bweti nga bakiyisaayo tontol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 
kikyewalika mwana wange owaye mwebale kuzalira pazo ku muttu yali yavaako mwali mwamujja ku muttu tavanga ku muttu oyo wa Luganda obadde naye abooluganda ate enkudi era bwe yagikola yasooka giweereza ffe ne tugiteekako byonna nomwasooka gisaako emikono ne tugiteekako byonna ate era naye bw'ogiwulira enkudi era nabyo binyaanya kale otegedde amaanyi g'endongo y'ebinyaanya mwaddiŋŋanye ne pazo sunaini paticula weewaawo era tuli butoola oli muganda wange talina buzibu tubasuubira okubeera nga tubalabako ewantu amabutisi mu vidiyo ne ku ero beach ku show ye tugenda kubaayo weewaawo era n'akalango mugenda kukalaba very soon ku ero beach tugenda kubaayo mu ndongo yeyenkudi ate era ne wasebwate Julius liri pazo lunabe agenda kubaayo nze ne liri pazo tuli tuti ate nga ffe masanyalaze kakati ffe okubeera abakabi tekitwetagisa kubeera mukwano gwa muyimbi alina luyimba okitegeera nkiddemu Suna Ben wambaziza tono okubeera abakabi tetwetagisa kubeera mikwano gya muyimbi alina luyimba wabula ate omuyimbi alina oluyimba ye kiba kimukolera okubeera mukwano gwa Suna Ben nembaziza tone nkiddemu Suna Ben wambaziza tono okubeera abakabi tetulina kubeera mukwano gwa muyimbi yenna olwokuba gundi muyimbi gundi yayimbya yakayimba bwe mwekulukunyako kubanga era yonna gye tujuliza ebisawo mbeerayo obwogu okitegeera mbazire gundi ekyengera ku kipande yaliko obwogu tebajjula nansana tebajjula mwamenya mugogo w'abantu kati ezo ezimu ebibuuzo ebimu mu interviews mutandika obyerekereza ku ffe ebimu tebikyakola mpozi nga tumaliriza ku Ssebwato amugambye kuno emala mujjako emikono tugenda mubawa mugenda kwa mutu waki muzawaani bangi weebali abaana weebali bangi betutannabawa Ssebwato abasajja olumala nga bakujjako emikono gwokkiriza bakujjeko obudde buno weetengeredde ndi mu kutya kw'amaanyi ebbanga ddene lyetumuwoze tulya tulowooza nti bye tumuteeseteese bimala kekadde era naye ku kipande agenda bitandika okubeerako waki bwannamunigina ekyo kigenda kusinziira ku kisaawe ensijula bwekijjula nga mmanya nti bantadde bwe kiba tekijjudde mukyandaba nabo obugambo bwoyinza okwambaza tonde ne Suna Ben mbawo ekigambo kimu kyokka mukama abampangaalize buli mwamu ekyasinga okwagala tubalabe nga babawulira kaliba abazzukulu nga bali babasika kaliba ekirabo Katonda kyababawa n'obugagga n'abakyala abalungi ja mwanzita